Abantu bangi beebuuza nnyo nti ddi lwemanya nti omuntu ali mentally strong. Bino ebintu 6 njagala obikuwa bikuyamba okumanya nti ggwe kennyini oli mentally strong oba n'oyo gw'oyinza okuba ng'ogezaako okuyingiza oba okuyingira mu relationship naye nti ali mentally strong. Ekisooka, omuntu akkiriza ensobi ze ate n'abeera omwetegefu okusaba okusonyiyibwa, omuntu oyo abeera mentally strong. Akikkiriza nti teri muntu ali perfect, n'olwekyo bw'aba akoze ensobi, yes, tekirina kye kimuggyako okugikkiriza n'okutwala obuvunaanyizibwa bwayo ate n'asaba n'ekisonyiwo bwe kiba kyetaagisiza. Ekyokubiri, omuntu ali mentally strong tawoolera ggwanga. Alwana nnyo okulaba nga tabaawo kuwoolera kwakola singa aba asobezeddwako. Mulabye nnyo amaka mangi omusajja bw'aba ng'awulira nti omusobeza tagenda kugula mmere, oba omukazi bw'awulira ng'omusajja amusobeza ng'akabonero ak'okuwoolera eggwanga kw'olwo tagenda kufumba naye ne yeerabira nti n'abaana awaka agenda batwala mu nsasagge yaabwe egenda mu maaso. Omuntu ali mentally strong alwana obutawoolera ggwanga kubanga kitwala amaanyi mangi, kitwala obudde bungi ate kikumalako naawe emirembe gw'agenda okuwoolera. Ekyokusatu, omanya ddi nti oli mentally strong singa oba ojaguza okuwangula kw'abo abantu abakwetoolodde. Mikwano gyo bwe giwangula osanyuka nabo. Omwagalwawo bw'atuuka ku buwanguzi obeera musanyufu, ojaganya naye, ojaganya olw'obuwanguzi obwo. Ogezaako okuyimusa banno oba olwana kubasindika wansi baleme kuyimuka. Omuntu ayagala okulaba abalala nga bayimuka ebiseera ebisinga abeera mentally strong. Tafaayo kwani ayimuse kyenkana ki, amusinzeeko oba nedda, naye ajja kujaganya olw'abo abayimuse. Ne mu relationship bwe kiri, ajja kulaba munne gwali naye mukwano ng'ayimuka awangula, ajja jaganya, ajja kujaguza naye. Ekyokuna, obuntu obutono tebukuleetera kureactinga. Singa omuntu akulinnyako tekikuleetera kufunya bikonde kwagala mukuba ng'omi. Singa omuntu akuvuma tekikuleetera kwagala kugyayo dictionary namba ey'ebigambo nti omuddemu. Ebintu ebimu obikola ng'okimanyi tebyetaaga reaction, tebyetaaga budde bwo. Bakwogeddeko kino nakiri, it's okay, you move on. Oli akulinnyeeko, it's okay, n'omutappingako na moving on. Obuntu obutono tebutwekwetaagisa kuva mu mbeera kwagala kugajambula muntu. Ekyokutaano, ebiva mu kusalawooko tobinenyeza bantu balala. Ebiva mu decision z'okola ggwe ng'omuntu togenda binenyeza muntu mulala nti kino nakikoze kubanga gundi oyo yakoze bwati ne bwati. No, otwala obuvunaanyizibwa olw'ebyo by'osalawo mu bulamu bwo. Kitegeeza nti okola okusalawo ng'omaze okutegeera nti kino kye ŋŋenda okusalawo nkirinako obuvunaanyizibwa. Omuntu ayinza okuba akuwadde amagezi n'omulala akuwadde amagezi naye okusalawo kuli mu mikono gyo. Kitegeeza bw'otuuka ku level esalawo tolina gw'ogenda kunenya na kusonga mu lunywe nti ggwe wandetedde okola decision bwet. Otwala obuvunaanyizibwa ku lw'ebyo by'osalawo mu bulamu. Oli mentally strong. Tolina gw'ogenda kuvunaana ku ebyo ebivudde mu kusalawo ggwe kwe weekoledde. Ekyomukaaga, omuntu bw'akola ensobi katugeze muganzi wo oba mukwano gwo, ensobi eyo ogikozesa okulaba ng'omuyamba okufuuka omuntu omuggya. Ensobi okugiyigirako afuuka omuntu ow'enjawulo mu dda. Oli mentally strong. Abantu abali mentally weak, ensobi y'omuntu bagikozesa okulaba nga bongera okumunnyika. Mubeera mu mukwano n'omuntu naye ng'ensobi gye wakoze agezaako gizimbulukusa ennyo, akunafuyize ddala, akulage nti tolina ky'oli, akulage nti you are nothing. Omuntu oyo akola ekyo aba mentally weak. Naye omuntu ali mentally strong alwana okulaba nti omuntu ono afuuka a better person, ensobi eyo n'ataddamu gikola. Omuntu oyo gw'olina akuyimusa oba ayongera kukunyika.
bw'otyo bw'otegeera nti oyinza okuba oli mentally strong, oba bw'osobola n'okutunuulira abantu abalala n'omanya nti omuntu oyo Mukama yamuwa ali mentally strong.